kuba balonzeemu ennyimba ez'amaanyi ze batambulirako. Bye wali okulabe kakati ogere nti mwannyinaze gwe yayimbako ebintu byali bikwata ku ye. Kati otandika ati obiwandiika twogere amazima tutunuulire genda ekyuma ddayo oluwulirize nga ne waba bagambye kale lumpandiikire osobola okukozesa obwongo bwe yakozesa kuba agambye bikwata ku nze nga kiringa buladina akwata ku ye. Kati osobola okuwandiika ebintu bwe bityo nti Dr. Byerwanga yawaddeyo ndowooza ebbanga ettonotono aggalewo fayiro. Bwe tumala okuggalawo fayiro Kacumbala we tunaakwata omwana nga yeeyita simanyi biki komera kaddemu bakawulire bulungi period baabawaddeyo period eyo wenaggwayo ng'obudde oyo buwaddeyo tutuga nti fayiro twagigaddeyo. Dr. Byerwanga yabawaddeyo obudde kitegeeza abali eyo nga bakyalowooza nti baana bakafeero bajje obudde bukyali tewali buzibu. Nze nkolagana ne baswazi ne sikolagana nabo mu nsobi zaabwe naye muli babi ate n'omuyembe mwagutunze. Basebo ne banywa mugamba muti abali Kacumbali TV kasube ebitambulira ddala bulungi nnyo byonna gy'osinzidde okubeera nti n'otulaba gamba kyokola kyamaanyi nnyo. Kakati nno ensonga zikyagenda mu maaso n'okulanda ne tugezaako okufuna ekituufu ekyo ekyosaanidde okubeera nti nno ofuna. Kakati nakugamba nti ensonga zino ez'omugenzi Paulo Kafeero tugenda zikwata kannabwala nsonga ku nsonga era we zinaatuukira addieni okkomawo nga tolina kyomiisinga nga byonna obifunye. Kati omukulu gwendi naye ono ye Kabwejumbira ye mwenye omukulu Mugerwa era ng'ono muganda wa mugenzi Paulo Kafeero yennyini. Bingi nnyo ebibaddewo binnyo byogeddwa ne finale mufunye ye kennyini atubuulire ekituufu ki ekigenda mu maaso. Mukulu tukwaniriza ogamba otya obulamu bwe butyo. Nsanyuse nnyo okuba nti ompadde omukisa. Amiina. Nga mbeerako mu Kacumbali TV era nkwebazizza nnyo kuba olina kumiitinga luli naye obudde nembanga nkyalina byenkola ki naye neyokusaba ngo ninkirize ate era n'okukkiriza tuyongere eno katono wano mu Buganda osooka kweyanjula ekituufu. Nze Omukunja Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Omukunja Joseph Mugerwa muto w'omugenzi Paulo Kafeero. Muddako gwakusatu. Omuddako gwakusatu. Ani amuddako gwokubiri? Nantongo. Gwe bagamba Sengantongo. Sengantongo. Nantongo Saala Nanozi lyali lya maama waffe. Kati Paulo Kafeero Prince tumwe ebitiibwa bye Prince Paulo Job Kafeero maanyi ganjegere. Omanyi kwe kiva olujegere olunyooma naye nga kyerukola kiki we lukukwata obugonvu bw'olujegere maanyi gaalo we lukukwata. Kati nze Omukunja Mugerwa Sali muto w'omugenzi Paulo Kafeero. Atuddeko ko emabega mu bulamu bw'omugenzi Paulo Kafeero wabeerako naye ebbanga ki? Siina bbanga nti nabeera naye wabula mwesiimisa era nasanyuka nti nava naye mu buto ola bulungi paka mu buki mu bukulu mu kumaliriza kubanga nti nze maama wange yafa ndi mwana muto bonga ye baliwo abasuumuseemu n'abankwasa ne bankuza era nkukakasa Mr. Kacumbali nti Paulo Kafeero yatandikako nze okuweerera. Gwe yatandikirako okuweerera sente okufuluma mu nsawo ye yatandikira ku ki ku nze kuba maama wange yamugamba akaakaano kafangako mu buto kubanga jjukira waliwo obuzibu bwali bungi nti twali okuba naye kati Paulo we yafuna kawogo oba kasente n'agamba kankole kantuukirize ndeki ndagenda eri kati sobola kugamba nti obudde bwali bwe buti ng'ate omuntu yankuza nti mu kubifunzafunza abanga muzaddewo. Tuyisizemu ku embeera ze zaali zitya? Embeera ze zaali nnungi, yali mwetowaze ng'alina ssente naye nga tasobola kikkiriza nti alina ki? Yali alina ssente. Paulo ye muntu eyavanga ku buliri bwe obulungi n'abwebasaako omuntu omunaku. Okumanya Paulo yali yeewuunyisa yabeerako ne double cabin zino ez'emipiira zino emiwanvu kati nga olaba yonna ende gy'atera otambuliramu gy'alina kale yabeerako ne double cabin bw'ekyo ng'agiguze nti naye nga
Pawulo abamudabo kabini n'atuula emabega bannakyalo ne batuula mu maaso. Pawulo nga nakyala ajja awaka nga tumuwadde emmere ng'awaka, ne tumuwa emmere nga esowaani ye ey'enva n'ey'ennyama. Omusajja n'ajja awaka ng'alina mu bigere ng'omanyi bannakyalo, n'addira emmere gye tumuwadde n'agikola ki? N'agiwa oyo azze. Pawulo munnakyalo yajjanga awaka n'agamba awaka omuntu yenna ow'oku kitundu, sikoosezza linnya bbi wabula omuntu w'oku kitundu, n'agamba omwana baamugobye n'asasula. Nze lumu bampaako ne ssente nga nzitadde mu keesi ŋŋenda kusoma. Musajja n'ajja n'agamba mukyala we ali mu ddwaliro. Pawulo n'aŋŋamba leka tutaase obulamu gwe sooka otuule. N'asooka aziwa era ne nziggyako ne nzimuwa, kitegeeza yali mwavu. Kati tudde ku nsonga ya music we. Bingi byogeddwa, luno oluyimba si yaluwandiika, luno yaluwandiika. Music we Kimbale nkoze nnyo program, manya bannamaye bonna abambuuzizza ate gwe omwawufu. Kintu ekyo kyannuma era kinnuma. Ng'omusajja yayimba nti birinjogerwako awatali kukola ki? Kuwuuna. Kacumbali oli awo oli muvubuka muto, ozimba ekyozimba, erinnya olizimba, omuntu n'ava asobola ng'ofudde ogenze, twasobola okwogera kyakola ki? Kyayagala. Kati nze waliwo nga sinadda mu nnyimba ndala zonna, waliwo oluyimba walumba ezzaaya, lunnuma lutya ate luluma abantu bonna, kuba balina liwiino waalwo n'abataaluye ne bannakyalo n'abakibuga abamanyi obudde obwo. Oluyimba olwo lwali akawaadi ya Afirika, si wabula lwagirya 93 werufulumira 94 balulonda okuba nti yerusinze. Lwaki balulonda? Obudde obwo osiriimu yali atta abantu ng'abamalawo. Kati ng'ogenderedde mu message bintu bingi, yateekamu ebintu bingi, accident, ab'emitima emibi, byali bingi. Kati oluyimba olwaki lulinako obujulizi. Oyo Nantongo era nti wamusisinkana dda n'omukwate lwakuba nti yeetagala kamera naye obadde omumanyi yesenga amudda ye mwannyinaze amuddako yali ayanjula bbaawe akola ki mu 92 emba nkoze mistake n'eggwire njijjukira 92 eza 92 oba 91 nga Nantongo ayanjula bbaawe awo emukono waaliwo ssenga omukyala bamuyita Nagawa yali mukyala mukulu era omukyala oyo eyafunira Nantongo omuki omwami yali mukulu yali myaka gyammwe ng'asenga yamugamba abavubuka bajja kukusumbuwa funa omupajja mukulu kuba yali wabuvunaazibwa omusajja alinamu kaki ku kasente. Nantongo teyagaana yagamba tugende n'oyo era omusajja oyo Pawulo yali amwagala nnyo olw'enkolagana gye yalina neki ne ssenga era okwanjula okwo okuyanjula bbaawe katugende kwali kukyala kwanjula kubikola mukukutu. Lwaki babikola mukukutu? Omwami yalina omukyala omuki omulala era senga byali ku mulembe gwa WhatsApp ng'omulembe gwammwe guno gwe muliko naye byali kyama. Omusajja n'aleeta buli kimu, ennyama, ente, mbiki, byakulya ne ssente ki era Pawulo yali omuko mu kayumba ako waggulu we baamuziika we twasookera ddala okuba nga tetunakkirira mmanga eri siteera gy'asula wali waggulu we twabeeranga amwanjula. Kati Pawulo ng'oluyimba olwo luli mu bitabo aluwandiika kati omukolo nga tegunnatuuka muguwa obudde mubeerawo. Senga ndowooza nga omukolo gugenda kubeerawo lwa 6 olwokuna yali oludde ali muki mu kyalo bategeka bitegekera omuko. Pawulo Kafeero ajjayo yalina nga dwayigita gy'akozesa kwayiiza kye bayita rhythm, onoonya koodi onoonya biki ebyo dwayigita ezo zitali za masannyalaze onoonye engeri olyoka ogende mu biri ebyuma ayimbira mu ssenga. Senga amugamba ono oluyimba lugenda kukola olw'ensonga ekyasesa ssenga kugamba nga luli mu nguuli gye twesekerera eyo. Senga amugamba naye gwe otayimba ku mwenge mu ngeri y'olwali
ng'akyaluyiiya n'ekirala kyasasa senga ya n'obukazi obutanaaba maaso okubula w'osula kati lwaki lwamunyumira lulungi n'obugambo bwalimu obusesa kati lwaki byonna mbirese nga tuvudde ku ebyo nti lulwe kuba lwali muki mu bitabo njijjukira mu buto bwange ng'alumuyimbiramu era senga n'agamba naye bwe Pawulo ffe twakimanya dda nti olina okuba omuyimbi okusinziira kudda ndowooza edda eyo nga bakola emikolo gyabwe senga agamba omwana oyo baamulanga walibaawo nga tanazaalibwa na kuzaalibwa kuba Pawulo yazaalibwa mu 7 na bulungi nga obiraba wali ku malaalo kakati ate bano ndowooza mu mikolo gyabwe bali mu 6 eyo gy'enkaaga walibaawo omwana yeewuunyisa mu famire eno kuba bo baba balengedde ennono empewo ziba zirengedde era oyo omwana yajja oyo nga bamanyi ali nga waliwo ng'aliko ekyenjawulo aliwo ekyenjawulo okusinziira kuba ebintu byonna yabikolera mu myaka mito ati buli muntu yeewo yafa muto naye music we bw'omuli oyinza okugamba musajja mukulu kabe byabugagga byonna yabikolera mu ki mu myaka mito osanga abasajja bakulu bavuga bigaali naye buli kimu yakikolera mu miki mu myaka mito kati omuntu kati oyo eyo famire sijja kwatula amannya gaalyo kuba mulimu omukyala n'omukazi abagamba omukyala n'omwami bagamba bulimba lwabwe bajja mu bulamu bwa kafeero era n'okusaba omulimu bajja wongulu mbijjukira bulungi mu kayumba ako mwe twasulanga Pawulo okumulaba ng'otwala obudde okumulaba okumaliriza ensonga nga tapapira ki asooka kwekenneenya na bulungi kati oluyimba ero balwafuluma 93 94 ne lulya waddi ya Afrika lutya nti bwe baluwangula waliwo omusajja Ndawula kati Ndawula waliwo ebibiina by'okuyimba ebyaliwo awo naye bakirabidde nikijjukira ndikigamba kakati bamulonda ne bagenda Egypt gye yafunira waddi ya Afrika omudaali kibuga ekikulu Cairo kati bwe bamala okugufuna ne bakomawo era ekyalo ky'Emasabe ekyo okiraba beekuŋŋaanya takisi n'enkokonjeru zonna ziwera ng'omukaaga ne zimukima ku kisaawe Entebbe n'awaadi ye n'omudaali gwe ng'agulina mu ki kakati bano bamwegattako ddi njija era kati wamala okuguwangula n'akomawo awangudde 94 Alex Ndawula omwami yo mbasigize mannya ge sigeerabidde yali mu process eyo kuba yali atukulira ekitongole njagala mpuliriza ntegere bulungi ekitongole ekyali kikulembera obudde obwo nga bwe kati ebitongole by'abayimbi ebiri nga bwe kati Mbanya Kenza alina kyakola ki Sindi alina kyakulira obudde obwo waliwo ekitongole erinnya ndyerabidde ekyakulembera omukolo ogwo paka eri ne balonda oluyimba nti yerusinze lutya balunonda mu bidongo balonda mu bigambo ebirungi olw'okusinzira obulwadde obwakola ki obwaliwo era nga yali point ekyabalonzi oluyimba olwo kankati wamala okukomawo wano agenda bamutwala ebweru Sweden apafominga akomawo era ku luyimba olwo n'ensi endala zeyatambulamu London n'endala akomawo wano kubanga olegaali gatambudde bannayuganda omulaba n'abazungu abali eri ng'akomawo wano kayimbire mwegattako bakola ekivulu walumba ezzaaya mu mizannyo gy'abakayimbira bakwata ekkubo baddayo abulungi kati oluyimba kati ono agamba nti omwami oyo gye mujjukiramu obudde bwe mujjukira oluyimba lufuluma 94 atandika okwegatta ku Pawulo 97 ku 98 watandika okwegattira ku ki ku Pawulo kati ogenda okujja oluyimba nga lwafuluma dda lwawangula dda lwawangula dda awaaki obula kyaluma abantu ate ozze luvannyuma balumanyi ng'okugyawo ng'omuntu tayagadde kuleeta sitoole okuba nti abantu abamu baba batya naye nga oba ogenze mbasenkubwe n'obabuza ekyo basobola n'okukwata ku ttama ne beewuunya bonna bannabitaka beewuunya ensonga eyo abantu bangi nnyo ekyo kyavaako okuba nti omwami oyo ne mukyala we bayogera ekintu eyo ate abantu babateeka mu ttuluba eddala kituufu gw'obadde oyiyo ennyimba zange Kampala mu kkooti Wakyumbaali yagamba yakomekeza agamba n'olutuulo oluddako ndikola ki
ebintu sigadde bya lutuula lwaki toluleeta oli yagenda kati olutuula gowayiye ki Kampala mukulu gowayiye ki olutuula oludira luliwa awagamba bugambi yali anziyiza yakola ki yatema kati awo kati olaba osobola okwogera ekintu nekikutomera oba nekikuleetera obuzibu kubanga olwensonga oba wakasa nti oli yali gwe wali okola byakola kale si byonna naye ebimu kuba balonzeemu ennyimba ez'amaanyi zebatambulirako byewali okola kaka tugere nti mwannyinaze gwe yayimbako ebintu byali bikwata ku ye kati otandika ati obiwandiika twogere amazima tutunuulire genda ekyuma liddayo oluwulirize nga nawe abagambye bugambe kale lumpandiikire osobola okukozesa obwongo bwe yakozesa kuba agambye bikwata ku nsi nga kiringa buladina akwata ku ye kati osobola okuwandika ebintu bwe bityo yawandikawo pelagia ofuna bulungi ate oli yawandikawo pelagia okwozaamu yeyayozamu kuba buladina yali ku ye buladina kyamutwalira nno obudde olwolimba n'okwewanika yawanika nga nebiseera ebimu akaaba buladina nakimusuzeko ennyimba zakafero kacumbali teyavanga eri n'apapa n'awandiika yatwalanga obudde ng'atwala n'awandiikako n'akola ki n'asirika ate wamala n'aga ebidongo ki ebigenda oluwoomera kyobula baziwooma basebo ne banyaba ensonga ndowooza muziwulira bulungi nnyo atukyagenda mu maaso tugende ku bulamu bwe mu by'obufumbo kigambibwa okuba nti nno buladina omwana yamuzaalira waka nti era Swazi gwe yasooka okuzaala tuyisizemu ku sitole ya Swazi ajja atya omukyala adde mu maka ate azaalyemu oli webale nnyo sigenda kukisa kintu kyonna nina okuwa ekituufu kuba kati tuli ku mulamwa tuli ku mulamwa kuba kati teri ensi atakikola ki atakimanyi mukyala wange oba mulamu wange azaala Swazi yava baayawukana n'akola ki n'agenda naye nkita obuzibu bwava ku mwana buladina omwana oyo Kafeero nga aluyiya yayongeramu obwongo bungi yayongeramu obuki yamufuula nti yava waka nga muto ne bawukana n'omukazi n'amufuula nti yawukana n'omukazi nti ng'akuze si bwe kyali wamala we bajja ne bakyankalana n'omukyala ng'akaana kato ng'amusaba omwana oyo amukwate amutwale ewaabwe gye bakola ki naye komawo tubeere ffenna newe otaddemu kuzaala waayi oba lwaki tuvudde wala tukozi kuba babeeranga mu kayumba awo waggulu omukyala ono okujja ewaka yajja alina olubuto ndeeta sitooli oyo omukyala yali musomesa ng'asomye profession y'obusomesa TTC Nkukonjeru era tofunanga omuntu asobola kuwa kituufu nga nze TTC Nkukonjeru wamala okusoma teyagenda mu kusomesa teyabiwa budde nga muvubuka munnange nnyimba za Kafeero zivuga ku gundi baziwulira mugundi ku Radio Uganda ebiseera bye yaliwo ne mayumba g'abantu olwa tepusi omulembe gwali gwaki gwa tepusi omuwala oyo nga basomako ne Paulo Kafeero mu pulayimale obiwe afuuse ensonga ku demonstration St. Alphonsius Nkukonjeru ssomero lya pulayimale bulungi awulira obbi waakoze eki n'agamba waabanga obbi wange yakoze ebyo nange obusomesa mbukole ki mbutadde kangende ennyimbe omuwala anoonya Paulo Kafeero amufuna Paulo Kafeero ng'ali mu makula Gita Singers kyali kya mukulu Gonzaga nga yakikulembera nga mulimu John Mamirizi gwe yayimbako mulimu John Ntale mulimu omusomesa Kaweesa mulimu Sauda Lubalala mulimu Grace Tangaala simanyi erinnya ndyerabidde mulimu n'abalala abaali ab'amaanyi naye nga Kafeero yabakulembera wamwegattako ne bagenda mu makula
Paulo Kafeero gye yeegombera oyo omuwala yali afaanana bulungi ate jjukira asomyeko n'amwagala era olubuto naaba nga alukola ki alumuwa amugamba tuula awaka eby'edongo bikole ki era yabeeranga mu kayumba ako ku malaalo koolaba gy'ogenda buli lukya ako akayumba ako akafudde ako bwe twabeeranga mu kayumba ako n'omukyala nga era ndowooza woba olaba kisenge kyabwe kyabeeranga kino waliwo nfe abato mwe twasulanga n'akadiiro nga kali wano nga wano w'oyingirira nemubeera ebintu biki ebyo eringa eddiiro mwe tuliira kaakati omukyala oyo n'abeerayo awaka ng'afumba ne batambula obulamu ne butambula Paulo Kafeero n'atandika okufuna ssente n'amukolera edduuka enkoko njeru nga litunda sipeeya w'amagaali n'obugaali awo enkoko njeru n'amugulira n'emmotoka ku mmotoka zaali 2 akasooka kaali ka 1,200 endala waliwo gye baakuba ekigo waliwo yali agivuga n'akikuba ekigo oba kaali ka sitaleti bwe kitole kyakola ki bwe kyali emmotoka za mirundi 2 amaze okuzaala swazi nga kyana kituufu nabuli amaze okuzaala nga naye afunye ssente olugendo lutambudde afunye ki ssente kakati wamaliriza nga kati nga waliwo omusajja waliwo omuvubuka oyo omuvubuka yajja atya mu bulamu bwabwe eyazaala omwana gwe bayita Buladina yajjanga muyambi w'awaka mu ngeri y'okutumibwa otyo Paulo ali nkokonjero ali ku myengeje samala nguze ennyama gitwala waka okuva enkokonjero paka Masaba olabawo gitwala waki awaka biki ne pikipiki eyo eya bbululu Paulo gy'ayimbako Paulo yagigulira omulenzi omulenzi yali ku bodaboda ya ggaali katumugulire kapiki atambuze enso omulenzi obugonvu bw'olujegere bwe yakola mu maka muli yali ku bodaboda ya ggaali wali ofunye yakuwa ebintu ng'ebyo n'amugulira kapiki onooza pikipiki obwo bujjukira tebulinga zino bwalinga bwa bbulu bwe butyo nga tebulinga zino z'olaba zino biki ebyo bino kakati n'amugulira n'amuga akasatu mutuma kijja kumwanguyizangako era Paulo waze gwe batuma sewamala biki saavisi zonna kakati ebitemo bya laavu bizibu naye abakyala abazibu tetwamanya gye yava mukyala ono wabula ndi mu buto bwange mbujjukire nsoma bitandika okuvuga bivuga mu mukyalo omwo era tubiwulira naye ng'omukulu takola ki nti olubuto omukyala lwaweese lwani era omukyala senga omukyala oyo yayagala omuvubuka agumira ekyama tetwandimanyiza kintu kyonna omuvubuka yagenda ng'ayogera okwewaana oyo bbumbuzi bazaalira muzaalire bino betusisinkana nga nnywamu muvubuka natandika okuzimba nga takyawana mukama we kitiibwa akikuba empola takitta ona bulungi nakati owe natandika okuvaayo mu bantu mpola abaziira kisa ne bagamba Paulo byetuwulira bwe biti na bwe biti Paulo kyamutwalira obudde yali mugumiikiriza Paulo yali muntu mugumiikiriza nnyo byonna abiwulidde byonna abitegedde olubuto lukulu lutambula luli ku mukyala aluweese naye nga tanyega naye nga agavuga bamuyita bbumbuzi omanyi kyekitegeeza mu Luganda bazaalira muzaalire yoyo omwenge gwanya ku kyakyazaala biki bwe otyo nabulungi kankati bitambula yakiwa obudde ng'alowooza ku kintu kye bayita DNA omwana wazaalibwa buli kimu yakikola shopping mu ddwaliro buli kimu busawo bugoye biki yakiwa obudde wamala okufuna omwana oyo wayita akabanga katono nnyo akatono emyezi nga giikyo n'atwala omwana oyo ku musaayi n'avaayo ng'omwana siwaki n'obujulizi ku kyalo buli ku kitundu buli wamu n'agamba omukyala yatwaka omwana owakitawo omukyala yakijjamu obusungu era n'anyiiga nnyo n'agamba onneefuulidde lwakuba tugaggawadde n'amugamba no
gwe twala omwana okomewo okole ki olw'ensonyi kyala n'agaana n'alemerako bannakyalo ne bagamba abantu b'ekyalo bansonyi okubayita abannakyalo abantu b'ekyalo ne banyiiga nnyo ne bagamba Pawulo agobye omukazi nga bavudde mu ki bavudde wala biki kati abatamanyi abatannabitegeera bana abasajja bazibu biki kazi n'agenda kati we yagenda ewa maama we teyawangaalawo akalo bakayita ziba maaso awo kalinaanye masaba ng'ovudde ekikusa teyawangaalawo ewa maama we era Pawulo Nyazaala we yali amwagala nnyo naye nga Nyazaala oludde ebintu yabiwulira dda abiwulira era ye teyanenya Pawulo kati omuwala engeri gyali asomye obusomesa wa Nyazaala ewa maama we teyawangaalawo yakwata bukwasa ekkubo nga n'agenda waliwo muganda we omukyala sijja kumwogera linnya ng'alina essomero azimba essomero kati omukyala nattula gundi ye gye yakola ki gye yasoma n'addamu okusomesa kakati muno okwogera bannakyalo boogera nga ne Pawulo afudde omwana n'atandika okujja ng'awummulira ku bujjajjaabwe bw'omusajja oli kati abantu ne bagamba kati twali tunenya Pawulo kumbe yoyo omuwala era muwala wa buvunaanyizibwa era muwala asomye era muwala anyira ali erethe munene anyira bulungi ng'olese ono eyeeyita buladi atwedinga ku mikutu oyo gwe mwasanga ku mwala nga simanyi biki amoyo ne gatukuma ne gatunenya balesewo omwana wa Kafeero biki kati mu DNA nga tumaze samples zifuna kwe nabadde njagala otutandikira ne yeetonda yeetondeddewo nesibangako muwala wa Kafeero nayagadde bayita mbatwaleyo mbagamba byogere mu kamera naffe byatunuma bye yatukola nga bwe twamulekawo kwanza abantu bankuba nnyo naddala baabaana n'ayogera mugerwana kuba baba babuuza nnyo bamanyi nze ndiwo nennende mugerwana natuukayo naye ng'omuntu akwogera ebigambo tumulabanga ki tumulabanga nako oyo omuwala yankuba naye nga ankuba mumawulire naye nga neetona ne gasimulabangako kyobugamba nze mugerwa mutwale wange wakiri ne tusula ffenna waka kyendyako ne mbandiddemu ogwo n'akola ki ne mukyalawo laba ekyalo watuukayo wali open kyoga omwana asobola okulemwa n'atabeera eyo ne kati waliwo omulala namuyise nga tuli wali ewandegeya bamuyita Ddembe weeyo gundi Nansana alina chachi y'amaanyi y'abalokole era nabe yabifuna ku mannya ng'akozesa linnya lya Kafeero gwe nasoose okubira essimu nga tuli ne bannende awo n'abaana bano baganda be bambadde essimu bammaaka nga mumpe essimu yoyo kuba yaliko ku TV era olumu ng'ayogera bingi bwe namukubidde n'aŋŋamba taata nsonyiwa nze tubadde konsedi enti wazitegedde bulijjo mwekwasa samples mujje temudoojinga mubeera ku TV ne mwogera bingi oliwa yaŋŋambye nsonyiwa nabadde nva Zambia baasi neefa n'essaawa eno tannaddamu kuba ku ssimu naye wali yali active nnyo nga n'okwogerayogera bingi kyenjagala okubuuza abaana bonna abaakebeddwa ku DNA bewalabyeko abadde bonna obamanyi oba waliwo abazze nga bapya sikiwaako wino abasinga nabadde sikola ki sibamanyi nga n'abamu bamanyi nga bamu sibamanyi wabula ekyansanyusiza Kakyumbaali mu speech Katonda senga nnyamba n'ebaleeta nga baawo mulimu abaana baabwe abafaanana obulungi ab'obuvunaanyizibwa abaana abafuuse nga babuvunaanyizibwa Katonda senga nnyamba n'abandeetera sinoonya nti banoonyako byanfuna naye famire ebekoze eki ebegumidde funa bulungi n'ebandeetera kuba nze sizadde nanyo nze okuzaala kwa nnema Kakyumbaali akaana nnina aka oyina kamu Kafeero ba yakuzaalira nina kamu bakayita Kasega wakamu bwe kati kamu nkazalina mu COVID-1 basoba mu 3 oba olaba bajja kusoba kubanga bali bazaabire mu 6 funa bulungi kati nende yaŋŋambye wadde ali mu kukwatagana na minisita waliwo abalina okukola ki okugibwako leero kati wadde sinnamuwuliza kuba wadde ndi bizemu okwo okujjawo twogeddewo ng'alina kavoice note kampeereza ka minisita ke yayogedde n'okubikola sinnakabikola kankati nebanga waliwo nga benkugambye kati oyo agambye tannatuuka we Zambia naye namugambye olina okujja olw'ensonga nti Dr. Berwanga yawaddeyo ndowooza ebbanga ettonotono aggalewo fayiro bwe tumala okuggalawo fayiro Kakyumbaali bwe tunaakwata omwana nga yeeyita simanyi biki
komera kaddemu bakawulire bulungi period babawaddeyo period eyo wenaggwayo ng'obudde oyo buweddeyo tutuga nti fayo twagigaddeyo Dr. Barwanga yabawaddeyo obudde kitegeeza abali eyo nga bakyalowooza nti baana bakafeero bajje obudde bukyali tewali buzibu bajje kati waliwo gwenjogedde naye erinnya muliyita batya omanyi kati nze nkuze owesimayo America yadde ayitane ani gulisimayo biki bodda otyo oyo no ampereza ne voice note jo ngibikudde ku makya nangamba taata nze ndi steady alemeddeko ndi mwana wa kafeero ange ndi steady njija nyiwerezaako n'abantu abo nawe nja gikuweereza aŋŋambye ndi steady njija ebbanga lye mubaddewo mwenna wali owuliddeko oluvuvumo nti Gulunedi wammwe aŋŋambye ndi steady lwaki avaayo aŋŋambye ndi steady oba bulijjo tamanyi nti wooli nze simanyi kakati waliwo ow'embaale eyo nno tubadde nga twogera ebbanga lyonna nga mmanyi nti gyali naye nga andaga nti abeera bize dokita wa bisolo naye ng'oyo Mamuli Katumba ye yamumpa naye namukubiri ne mugamba naye kikozese mu budde nga bukyali osobole okujja tulamanya ekituufu kati nene nangamba waliwo Komasimbi yamukubidde Komasimbi awo Sembabule era Mamuli Katumba yamuŋŋambako n'ekifo abamu abamanyi nti engeri gye bakolako bonna nga bali bonna mu abikola ki abimanyi kati nene nangamba abo yabafunye ku masimu biki kuba buli kyafuna akiŋŋamba kati ne tubanga nze sigoba kati nga gwe osuubiranga bameka akati Mr. Kachumbali nze siri malayika siri musawo Muganda yebatera okugamba abantu nti kino kiriwo ekiti entebereza y'obudde kisobola kyakaŋŋume bugumi nninde wabula nze nsaba bajje nga bwebali kubanga olw'ensonga bwekikuba nga tebiza maama kati abaana abo twaliwo Kachumbali akuba wali bize n'otajja ng'abaana bagamba bwe bati tulina abasajja naye abasajja bano batusaba tubanjule tubatwalewa kati bano abalenzi nga ggwe abavubuka bwolaba bagamba tuzadde abaana ensibuko yeeriwa kuba ye omuwala ajja kwesiba wa bbaawe ofuna bulungi naye omulenzi ono ensibo yeekola ki kuba tumanyi nti ekijjawo ekiri oli yakiggulawo naye kati omwana tasobola tutwalayo omwana nga tunakiwekakasa nti omwana oyo waki ne waaba omwana omuzzukulu akoze eki afudde naye kati awo kyensaba bajje nga baawo ebintu ebigambibwa okubeera nti nno byatundwa nga byali bya mugenzi olina by'omanyiiko awantu awo njagalawo nnyo era abasinga obadda bambuuzaawo kiruma munno n'ogaa nti akantu ako kaali kaki kaali kake era nendo ono kyemwagaddeko anyambe nnyo okuba nti anoonyereza nnyo ate nze byesikola ki byesimanyi kubanga otunula ennyumba y'ekajjansi leero bye twogedde ku makya ku ssimu angambye abasinga obibeeramu abali mu kintu ekyo baamulinga ku ki ku lusegere ngambye nti abaatunda ennyumba y'ekajjansi kubanga nabuuza Swazi mwana Simon Peter mwana Elizabeth mwana Dube mwana naye mujjawo obuvumu naawe agula ojjawo obuvumu n'ogula ekintu ekyo ng'omanyi nti Kachumbali yali ye muganda waani w'omugenzi ojjawo obuvumu okujjako okwekaza nga tulina kyo n'ogira abaana bano n'obawa ssente miliyoni sukka mu 1,000 owulira ebigambo ebyo kati ngenza okunoonyeza abantu besigenda kugira mu kamera nga waliwo abaali ku lusegere mu kutunda nze Mr. Kachumbali obadde tonfunangako akumanya ebigambo byange mu myaka ndowooza 2015 alonda we yafiira mu nnyonyi Nyakanyirima alonda yafiira mu nnyonyi ennyumba eyo nagiteekako mu mawulire nti tetundwa etya nali mu safaari nze emirimu gyange gya kutambula omuyimbi omu gwe sijja kwogera w'amaanyi nankubira essimu naŋŋamba naye mugero lwaki mutunda lwaki mukola ki lwaki mutunda kajjansi namugamba nze ndina eno musingo sirina kyemmanyi naŋŋamba nedda kale obanga waliwo obuzibu wakiri muliriizinga ewo
omuntu asobola okujja n'ateekawo eddwaliro n'abawa akasente akaki ky'emyaka 2 yakolerawo nga temutunzeewo mulitundawo gye bujja nga te akasente kanene bw'olaba nze nakeera kulinnya nawanca ku makya ne ninnya emmotoka mba nkyali mu kkubo njija maama wa Nnende ajja ti nankubira essimu naŋŋamba oliriddawo ebiri mu kibuga babitegeddeko nze nabitegedde waliwo ekitongole ekirimu property consultant egula buggwa gyekiza kuteeka gundi mu kamera ssaawa eno nange nasirika kati maama wa gundi Nnende we nagendayo mu maaso ge nampa ssente nampa ssente kale yampa emitwalo aga naŋŋamba tandikira awo okugiremesa obutatunda naye totunka simena baalooya totunka biki byonna bya kiyaaye genda mu mawulire ogiteekeyo onoogiteeka mu mawulire buli omu agenda kukiteekako obwongo mangu nnyo onodda mu baalyoya bijja kubeera mu nkukutu jjukira information yaku lwakubiri ennyumba etundibwa lwakuna lwebasasula nengenda mu Bukedde mbeebaza ekitongole kya Bukedde nekigiteeka mawulire ku front page era mawulire gaali gatunda ku olwo kwaliko no Nyakairima ne Paul ennyumba ye amasimu ne gankubirwa ne bavumaazi omu naŋŋamba you are a brother of the late yakozesa n'aluzungu naye olina woolina okukoma nawe olina okukola ki mumanyi ne sijja kumwatula ne ŋŋamba ate yali mukyala osembere bulungi waneeno yali mukyala omukyala yagamba oli muganda wa mugenzi naye olina olina okukoma be baali mu lukwe lw'okutunda ennyumba omukyala oyo afaanana ati tubireke Kacumbaali tubireke omukyala oyo ate gwe basuubira ate si yaŋŋamba ekintu ekyo kati mu kutunda Kacyansi obudde obwo bonna baali wamu nga baagala etundibwe olupapula olwo lwafuluma nga tennabatundibwa gyeruli ogenda mu Bukedde kuba balina likodi gyeruli jjukira bonna bakyali wamu bali wamu ennyumba yeekole ki mbu bonna baali wamu nga bateeseganya ekitali kibi nti batunde beetaasa oba waliwo ensonga yaabwe yali ebakola ki ebaluma naye kati obuzibu bwe buva oba ani yaleeta ekiteeso kya DNA ye yasooka beeyawulamu kati bwe bikweyawulamu bano abaana ne bakozesa omukisa ogwo nti be baakafeera ne batunda ennyumba eyo kati bali ne batafuna kati babakuba nga bakyali wamu ne batagenda mu DNA era bonna baalikoze eki baalifunye singa tewali nandeereetu zino kuba ekisinga okukaayanya nti abamu abatono be baafunamu ate ne batagitunda mu mateeka si kibi we basenga baatunda bonna ne bafuna awamu tekyandibadde kibu naye abamu bafunye abaana ne batakola ki udde ebigambo byange udde sitolo gifunye bulungi olina ku byobugaga ebirala by'omanyi nti no kino kyali kyakafeero naye kyagenda kankati kati ekirala ekiriwo ekireese embiranye ennyo ttaka yali emukyala kulitemaatema nga tonagenda ku ttaka waliwo ekibanja okimanyi opposite n'awaka eri awaka ekyo kitegedde kirinaanya awaka eri awansi ebusansula manye ebusansula busansula ye waggulu wano ekalega kalega ye gundi busansula yene gye baaziika kati kalega ye wansi ewali amaka ekyo ekibanja ekiri awo ebintu ebyo byaliko ne ku Simba ne bibeerako ne ku Mono TV nga Bamuli Katumba bakaayana n'agamba kuba naye abantu bagula ebintu bya kafeero n'emugula mpewo biki nenkubira Swazi nemugamba bangambye ekibanja kirimu akitunze nze nkolagana ne Baswazi ne sikolagana nabo mu nsobi zaabwe nkolagana nabo nga baana baani bamugenzi nemukubira neyeegaana n'akomba ne kwerima Swazi naga atakitundangako nenkubira nagawa mwaliwo omukwano gwabwe gwe nakubira omulala Pawulo ne mugamba Pawulo ensobi zino ezikolebwa abaana bano ozimanyiiko buli omu ng'ayogera negatively nakwata ekkubo nenfuna emmotoka ya mukwano gwange ne tugenda ngenda wa Senninde mu mugamba lwaki ebintu bino musayininga ku bintu bino ekyamaani Senninde yaŋŋamba nedda ebintu babitundira mu baki mu baalooya era twasooka wa Siteera okugira nga Siteera mpaayiriza ofuna bulungi twasooka wa Siteera nemuba Siteera naŋŋamba gwe nno okyali awo n'ennyumba wano we tuli bakola ki bagiramuza
neŋŋamba oŋŋambye eki n'ennyumba eno weno wetuli baagala gitunda. Nalekawo siteera era nakwata ndowooza 50,000 nenzimuwa njijukira bulungi. Nenkwata ekkubo neŋŋenda ewa Ssenine nga tuli mu kamotoka kamaayika. Ssenine aŋŋamba mugere ebintu byabwe byammalamu amaanyi naye kale batunde tufune abapya abalimu amagezi tugende naabo. Owulira? Naŋŋamba kati nooba okyali awo kyanva njirayo simu zammwe zino zimukwata zi WhatsApp nga kuliko bulooka ayogera ku simu agamba Sseninde waggulu eri ku ttaka eriyo omulimu yiika zinya zikola ki zitundibwa. Nga ani yali ayimiriddemu mu kuzitunda gw'osuubira gw'okondi ono? Kagurupu kaabwe nga era wekkali Swazi. Kagurupu kaabwe Swazi Nagawa Simon simuteekamu nnyo kuba yali bweru na bulungi. Kagurupu kaabwe nga bakola ki byonna ebyatundibwa sente zaalibwa abantu bana era balya sente zaabwe na bulungi. Kati ono omulala simuteekamu nnyo kuba takoze eki tabaddewo naye ate mu kusooka wano mu kutunda kajansi yaliko agende South Africa. Kati bino ebirala simanyi wadde bamuwa wadde tebakola ki tebamuwa. Akati ekine abantu baŋŋamba ettaka ly'engulu balitemyetemye muzempakana. Ettaka ly'engulu ndebatutemedde muzempakana. Ettaka ly'engulu balitemyetemye muzempakana. Nsiriike neŋŋamba wakansirike Mukama yamanyi. Kati waliwo kati wangendayo omuvubuka omusajja awo aliwo nga olaba okulinaana yennyini ebijja waliwo ekintu kiringa kigango bakibaalabaala. Sajja wa waŋŋamba kati noweewalamye ebintu bino nojja kunoonya newooteeka muganda wo nga tokola ki kijja kuluma nnyo ng'onoonya w'omuteeka tokola ki gwe weebuzeebuze ng'atabiraba. Nsiriikirira. Kambuuzeemu ekibuuzo. Okuva omugenzi lwe yafa ne bamuziika yali akulabikiddeko mu birooto? Birooto ajjani omuze Paul mulota nnyo ng'ali ku stage ayimba biki ebyo ona bulungi naye ensonga ezo zino simanyi bino batunda simufunangako okujja ngamba nkoze eki mba nnimbye ez'abaana andoosa ng'omanyi nti n'omanya abaana nti mukuume abaana y'ensonga naye zino entalo zo simanyi saagala kwewaana zino entalo sikola ki kati nga olabe nti alizo Smartov yayogedde nti yamuloosezza omuyembe oyinza okuba nga kituufu kuba ebbanga lye yakolagana nabyo ki ddene ate n'omuyembe ogutula bane Kacumbali ate tuddeko ku nsonga eyo. Omuyembe ndi mu kibuga muno mwembeera ndi Nasanaawo omusajja ankubira essimu naŋŋamba naye muli babiri bw'atyo nze njogera kyakola ki naye muli babiri ate n'omuyembe mwagutunze konze wange taata essimu n'agijjako nenteekako eya time nenjikuba ne muga taata kakkana manye okyogeza busungu kakkana nkubunnyonnyole namugamba mu gutundu wandabyeyooko nti nedda kale kannoonyereza ensonga ki newuluguma nembabuuza omuyembe nasooka sekandi naŋŋamba omuyembe baagutema biki naye simanyi nsonga ki kyannuma mu mutima bijja bingi biriko emiti nenkubira abaana baŋŋamba mbu omuti gwali emirandira gyali gigenda mu malaalo Swazi namugamba n'oyo Pawulo munnaabwe namukubira nasooka na Pawulo ne mugamba gwe Pawulo ofuna bulungi webanga omuti ogwo mwagutema Swazi yagutema kosa busungu nga tekyali kya bizinensi yandiguleseewo abannakyalo ne batwala enku nga munnakyalo yajjako ekibajjo n'akola ki n'atwala naye omwamala okugutema emmotoka nejja negukola ki negutwala kata nebikola mu bitwale kitegeeza mwali ku bizinensi kyova abannakyalo bali ku ekyo yali bizinensi si mmwe nga wemukola ki amugambe mbwe emirandira gyali gigenda senga gyali mirandira muguteme mugulekaawo mutambule mukole ki awo twali kunenyeza waki tewateekawo omuto naye enkozikoze eki kitegeeza yali bizinensi kati bigenze okwetoloola musimanyi byalimu boogere abamu bagamba miliyoni 2 abamu kamu 2 biki ekinyamba siinamu ebyo bintu ebyo by'okutunda kyendimu nange byonna tolina wooli aweeva nti ndo wabiwulirangako nabiwulirangako kati ekinenyezebwa butafaayo
n'ekinenyezebwa nti abaana nkolagana nabo kati omulabi ayinza olowooza nti oba naye alina kyakikola ki bakuwaayo 5 2 akakadde sikulimba basobola otunda ekintu nobakubira essimu nga nawe weewuunya bwewuunya kubanga nze lwaki ndi mugumu Mr. Kyumbaale nkiddamu why nti ndi contented ebintu bigenda tebyekweka bikola ki bigenda kuba ndagaano bintu ebiriko endagaano nti endagaano eno mugerwa bulijjo yeegaana era ensi eritegeera ensi erikola ki lwaki neegaana ekintu ekiriko endagaano era nze senga ondabako mu kamera nga manyi nti nina endagaano wali mu kamera mankimayo ki senga kati ndinamu kweraliikirira totidde ku DNA genda ofuluma ati neyinza obutajjaayo kituufu baana batuufu oba bayinza ogigulirira oba bayinza okukola ki tosobola gigula nenda alina akantu kampeereza leero kali ku ssimu eri waka sinnakabikkula kali ku ssimu nga Balamu alina omukyala gwe yakutte olaba Kakyumbaali essaawa eno newengenda ku geeti y'enaggulu oba eyawa oba eyegundi eyewandegeya basobola okunsiba emyaka okujjako nga nti waliwo omwana azze ogenze na mwana bamuggyeko musa ate nga minisita akikoze eki kati gundi aŋŋambye nenda alina akantu kampeereza lwakuba bwedda ankubira nga ndi bize era ndi mawulire ampeereza akantu sinnakabikkula nga Balamu alina gwe yakutte ng'ayagala gulirira era ate kati oba okimayo ki wali tebajjanjabirawo mbajjanjabirawo mitima oba musujja walira balotali ate obasikkirizibwa nakulinnyawo ne kamera nenengerawo yimba nkimawo ki kitegeeza tulinze essimu nti omusaayi gwakomyewo tulinze ekintu ekiriko laboratory 2 naggulu gundi lwaki bakikoze bwe bato buyo giveewo tugikooye tugende ku ddagala eryasangiddwa ku mugenzi otyo wabitegeerako akati mu gundi muto wange ng'agenda nga we mbikunnyonnyodde yagenda we yali agenda nze naliyo awaka Nansana naye ng'essimu yange teriiko naye nga jjukira twaliyo ku Lwokutaano nga tulina n'ekitongole kirala Lwino Funeral Service nga bagenze kupima netugenda ffenna bwe twagenda netulaba ekiddako biki nga bagamba tumufulume mu mbirizi tukole tutya buli proposal nga ziri awo netuvayo netukomawo e Kampala era twali mu mmotoka yaabwe etali gundi ambulance twali mu mmotoka yino entono ebanteeka wali nze neneeyongerayo nende ne beeyongerayo kankati kati kumakya ku Mande kati nze ne puroguramu eyo simanyi nende techniques ze yakozesa naye nga ŋŋamba era nga mbuuza naye nende njagala wiiki eno ebintu bino bikole ki wiiki ejja ebintu bigwe tunakola tutya tebatumisa bino simanyi koodda biki tebiwanvuwe naŋŋamba gusirika baaba muwolereza yaŋŋamba kukola ki sirika kati nze nga mmanyi nti either latest nnyo oba latest nnyo kigenda kuba Lwakuna oba Lwakutaano oba Lwamukaaga ali ndi awo nzizaako essimu ku Mande nyiza kusawa nga 2 nenda agikuba ku makya naŋŋamba oliwa tuli mu kuziikula namubuuza okozeseza magezi ki naŋŋamba nakwata nyini dokita bya Luwanga biki ne minisita yennyini abadde nasuubira lunaku luno funa buli security konze security gulugulu namugamba kati namulimba nti njija lwaki nga nti okutunula kuki kwanza pawo naye banga afudde saamutunulako ekirala mu Buganda woba waziika otunula kuki ate naye nende chance gyafuna nti mu kuziika teyakola ki teyaliwo nakati naye nga mulimbira okuba yakuba emirundi ng'ena nga ŋŋamba otuuseewa naye nga saagala mumalamu maanyi naye lwagina esimu yasembayo naŋŋamba tumumaliriza tumutadde mu kesi n'okumuzaayo tumuzizaayo nemuga mutuufu sisobodde naye baasi kiwedde nemuga samples bazijje bazitutte naŋŋamba samples zigenze konze ekyo kikola ki ekyo kikulu nnyo kati lina eddagala naŋŋamba musanzeeko obucupa in fact Kakyumbaali nze mu kuzinga Pawulo sina kyemmanyi
ate omufu oyo waba azimbibwa wabeerawo abantu abakulu abateekako amagomesi, abateekako amasuuka, abateekako embugo. Nali muvubuka obudde obwo, ali muvubuka era nze nga ndi eri nga walaba omusajja oli ngenda bigenda mu maaso, naye kati sigamba nti baani bakola kino, ate era siwakanya nti eddagala teryakola ki, ate era sigamba nti baani abakola ki, abakikola. Abantu basooka ne bagamba nti Mugerwa alabika teyabadde mu mativu na kyakuziikula mugenzi. Wakkiriziganya n'ekyakolebwa? Nali mu mativu naye kati lwaki tobanenya kwogera olw'okuba tebandabawo. Tebandabawo. Naye okusooka nga tuli ewa Balamu namugamba tewali ngeri ndala nga tetuziikudde olw'obugumba buno. Era namugamba okusooka nali nkiwagira naye luno amagumba gano ensisi eyo ngera mbirowoozaamu ng'obeera ng'ofumya n'ogamba naye kati oba amagumba gali gatya biki. Balamu nga mugenze nga maze okukwata amawulire natuula naye kuba Balamu akimanyize muganda wa Kafeero nendi kati ate nti ekinkizo kye nnina nti tugatta maama naani ne taata. Nangamba olaba tewali ngeri ndala bwe kifiiringa ekkiriza ekintu kino kigwe tufune ekituufu. Kyali kinyiga naye ate mu kukolebwa yakyo yekiki yenkola yali erina okukola ki, naye obutabaayo tebagamba nti kiki nali sikola ki. Naye nende newomubuuza nali mukubira buli ddakiika otuuse Kampala ebintu bituuse ku laboratory. Olunaku olw'ejjo nabadde ku UPRS bagenda kuddamu okudistributinga ssente z'abayimbi ezakolektingibwa omwaka oguwedde. Bwe nabuuzizza nk'oyo ne bagamba abantu ba famire y'omugenzi babadde bafuna ssente ezo emyaka gyonna, naye teya specifyinze nti ono n'ono yabadde bazifuna. Essente ezikolektingiddwa mu nnyimba z'omugenzi Paul Kafeero baali bazibanjuliddeko nga gwe muganda we ekintu ekyo nakiwulira naye nga baŋŋamba nti basisinkana baana basisinkana bali abaana abatali bano Kacumbaali abadde bakaayana bali abaana babadde bazifuna bagadde bazifuna. Kati simanyi bbanga lye bazifunidde oba myaka ebiri oba gumu naye nga bagadde babasisinkana era bwe baba boogedde bati sibalimba si baki omanyi lwaki bino ebintu tetwagala bulimba bijja kuvaayo kati byetagamu bulimba. Omugenzi era alina studio. Omugenzi oyo yalina studio yagigula ku Geoffrey Lutaaya nemala wano mukufa nga matu nga yagikolamu nga producer. Yali matu oyo yali producer nga mukubi wa ndongo wa stage era nga yagikolamu ng'omuki. Nesobola kugamba studio yabula etya baali bagita batya erinnya okyalijjukira? Yali agitumye Nannozi, erinnya lya maama wange. Nannozi studio. Yali agitumye Nannozi. Naye bwe yafa eri awo Busaabala yagikola ku Geoffrey Lutaaya sijjukira. Olwa nkoma kumanya nti yali agikolamu yali gundi ne gwe yagigulako yali gundi. Kati ne wabaawo ebyuma ebigambibwa nga yali ayagala okukola mobile disco etambula byali Kajansi tetumanyi byo byabulirawa. Ebyuma temumanyi? Byo tetumanyi byo byabulirawa. Oba abali mu nju ye Kajansi bamanyi ebiri? Simanyi, tetumanyi biki kubanga waliwo n'omuntu eyatukola challenge nga tuli mu ddwaliro Ensambya najja n'agamba Kafeero mubanja biki n'agenda Kajansi eyo najjayo n'alimbalimba abaana n'abajjako ebimu ku ebyo ebintu bye nkugambye. Omumanyiiko? Ng'oyo kyotera ne sijja kwogera linnya lye tukomaawo kati ye yeetegedde. Muyimbi? Si muyimbi. Abayimbi baleke. Si muyimbi. Yali mu test ng'agamba nti mubanja era mu motoka gayita gatya ne gagenda. Diana yagenda Nissan gundi Safi yalina agapiira ganene yabitwala waawo Nateete. Omwami yabitwala abeera awo Nateete ng'amugamba mubanja. Si Mavini? Saagala manya g'abantu mugundi. Amanya g'abantu galeke. Nze ngambye nti binavaayo nga batandise okugenda byatwalibwa weewatyo ekyali
naye tomanya agenda manya gundagaano zaabwe osobola onnenya omuntu nga balina endagaano zaabwe. Mu baana bano olina be yali akulazeeko nti ono ne bakyala bo oba bamaama ba yali tasobola kundaga olw'ensonga nti nze nali muki muvubuka nga ndi awo ndi muganda we, ate nga mu kika mulimu era abantu abakulu abatakola ki abatusinga. Ate gwe kyolina okumanya Pawulo obudde bwe yafuubiramu yali tabusuubira, yali takkiriza n'olumma engeri gye lwamutayizatayizaamu amangu yali takola ki yatakikkiriza. Kyova olaba n'ebyokulama byakola ki byamulema. Neki kyamutta ekituufu tewali amanyi kuba sinze Katonda. So mu mbeera ero yonna process yonna eyakolebwa ani gwosinga okunokolayo nti bano na bano era ababayambyeko abakuba nti okay kusinga kati kanneebaze ow'ekitiibwa Kachumbali mpa omukisa guno nale sigukozesangako. Neebaza nnyo abasajja ba Eagles Production eyo yasooka nga tebannayookana omuli Papa Minsaj, Geoffrey Utaya, Ronald Mayinja n'abakazi bonna mu ddwaliro baatubeererawo, tetwalina ssente era nga bagenda eyo ne bayimba gamba kino ekivulu eno sho temukwata ku ssente zigenda mu ddwaliro ofuna bulungi. Etasima ebulaagiwa baatubeererawo, kituufu baatubeererawo. Twebaza Lagaddi baatubeererawo, twebaza gavumenti baatubeererawo, twebaza Jerusalem Musale kuba yaleeta proposal. Jerusalem Musale omusajja oyo bamuggyewo bamuzzeeyo ebweru. Naye ddwaliro ne ligamba asooka abenga atereeramu alyoka akole ki agende. Kati twebaza abantu bwe batyo nga sineebaza balala ku nkomero yange naye kale abangooza nti ababeerawo oba batubeereddewo bawalukagga eyafaayo nnyo nga wookiwulira era nga n'essaawa eno oba ng'omugambye ekizibu nga kya famire era afaayo. So byogeddwa bingi nnyo okuba lweyafa biki naye mmwe nga mmwe famire ki ekibadde kisinga obbaluma? Kati ekiruma Mr. Kachumbali kati tewakyali kinnuma, tewakyali kuba kati bigambo bibeera ku mikutooko ne kikkuba n'owulira kino okola kino kati tewakyali kinnuma. Kati newonkuba newoŋŋamba nti ndi musezi newokola biki neesunga lunaku kuba manyi ekyo kyawedde nkiwajja kusuulayo abamu ne manyi ejja kuleeta ate mmanyi nti entalo zikoze eki ziweddewo. Olina nteekateeka kiggwe nga muganda wo omugenzi yeni esenga eba efulumye kiki kyoteeseteese okuddako eri abaana bano eno? Kati kyenjogera n'ennende nga mugamba n'abamu aba famire tuteeketeeka olunaku nga mumaze obbalaga ensi kuba mugenda obbalaga ensi nga tumaze obbalaga ensi tuteeketeeka olunaku biki engeri y'okuyingira mu kika. Ekyo giba mikolo, ekyo giba mikolo. Kati ne minisita oba naye aliba n'ogugwe efuna buliko naye nzoga nange nina ogwange naye ate wabaayo ogwa nno n'ogw'ekika gaffe. Kati ne minisita nzoga nange nina ogwange kuba naye awulira agwagala ogugwe guyingiza famire n'ayita banne ne biki bintu ne balya ne banywa kuba ekyo kyakoze akoze ekintu eky'amaanyi kubanga olaba gundi ani twagenda oba yatugulubye mu kyembadde tumanyi twagendako noono ani Katumba Wamala naye ne bimulema kyoba naye yeebazizza Balamu n'amugaa nti nze byannema. Kitegeeza ebintu bibadde bitwadde tubaddengayo naye nga temumanyi tubaddengayo naye nga temumanyi. Ate ne nkwebaza nnyo kuba gwe wakitudde n'okyambusa n'okiggusa kyagguse kibaddemu ebivumo kibaddemu biki okutiisatiisa biki naye ate kyagguse. So ndowooza ensonga muziwulidde bassebo ne bannyabo mpozi ng'olina akatalekeka. Nsooka okwebaza neebaza Kachumbali TV, neebaza bannamawulire, nzikiriza ebitongole byonna ebyamawulire mbyebaze kuba bifuddeyo. Neebaza Dokita Byaruhanga, njagala ebintu bino bye neebazizza
obiteekeyo ku mikutu bagenda biraba. Nebaza nnyo Dr. Byaruhanga kuba yatuuka essira n'agamba kati tulina kati oba kiki oba kiki kino ugenze nali nsuubira lwakunoba lwakutaano bakukwata nawe yanga tomanyi nenda ngamba koze kiki naye kyali nambuuza si kirite gulugulu konze basi so bubaka kiba olina eri abaana kankati obubaka bwe nnina abaana nti nsaba Katonda atuyambe baleete ate ebange baleese enkolagana ebeewo mu bbo njawukana ekwevumaavuma biki kuba musaayi enjawukana eveewo tutambule funa bulungi kuba ekyabalamu kino yakikoze tutambule njagala enjawukana eveewo balamu yakikoze tukole ki tutambule Paul yagambye yasobe yanenyeze ki yayenenyeza owuwe na bulungi nebaza nnyo muganda wange Nende oyo tugatta taata naye mwebazizza nnyo Natongo tugatta maama Nende tugatta taata yebale nnyo andaze omutima oba atulaze omuki nebaza nnyo Nantongo nebaza nnyo gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni kuba sente gye ziva kuna bulungi nebaza nnyo Jerusalem Musale yangambye abaagalamu ekijjulo atwagalamu ekijjulo nete mundeka tusobola kuleka ino lyakka tusobola kuleka kankati nebaza abayimbi abatubeererawo mu bbanga lyonna n'abatubanga essaawa ne batubeererawo nebaza nnyo nga bwe ngolemba mmenye mukama wange Walukagga abaddewo ebbanga lyonna nti omuntu gw'ogamba nti oba waliwo obuzibu bwe buti ne bwe buti n'akola ki n'asituka n'abalala bangi n'ensembyayo nsembyezzaayo nti omuntu oyo amulaze omukwano mu bufu ne muki ne mu bulamu yajjanga awaka era nawe oba ogenze mu dipo naziggala vidiyo imwali atudde kati ebiseera byolabika eringa ku university nga muvubuka asoma siri mulala ye minisita Bala mufuna bulungi kati omukwano ogwo yajjanga wakeeka jansi yajjanga wakeeka jansi n'agira n'abeerawo naye kati yakugamba nti entalo ezo zibadde zinnuma naye nga sefunanga mukisa nawe nafunye omukisa nti nina wentudde nga offisi esobola owulirizibwa kankole ekintu ekyo kikole ki era mukyala bisirikirwa bambi nsaba busabe Bala mumuleke amuleke kyeyakoze kiki lwaki bisirikirwa ono alemezaamu nnyo ng'ate teyamuzaalamu mwana otyo kati obuzibu obuliwo bisirikirwa zireka challenges ezikola ki yezimukuba kati nga bwenkugambye nti ensobi kati yakolwa nakola kati n'obutazaala buno talinanga ekijja nnyonnyola bali family kuba sinze siri omwo sinanga ejja nnyonnyola family lwaki tewazaala nga weyamala Paulo yamala okufa n'agenda n'azaala ki kabenene naye afuna challenge negamba nti walabika wali onoonya byoyagala wali toyagala musajjawo kuba we yafa n'akola ki n'ogenda n'ozaala kankati ekira tanenya family mukuba kuba ensobi yakolwa naye era nakyo sikiteekako bigambo bingi olw'ensonga simanyi ndagaano zaabwe ze baakola mpozi olwokuba nti kale alina keyayogera nti Kafeero yali tazaala biki ate ekyo kibi afuna bulungi ng'ate yasobola okuzaala waki naye nze kyensaba ebyo tebindya ave ku minisita waliwo ono omusajja singa bamuyita Kagatto manyi abantu bali ku bikutu ndamuwulira buwulize bulijjo simumanyi simwesibaako yabakolimidde nze simwesibaako nze era sirina kyemwagaza naye abiveemu omanyi oliyo okwesiba ku muntu naye nga tokola ki nga tomumanyi afune waakoma ffe kyetwebaza tubaddengayo nga mwe temubimanyi emitingi zituula era Balamu yaŋŋamba ne bameka mikwano gye gyaliwo nekibalema naŋŋamba gwe mugerwa okoze ojja kufa oveewo era entalo zikole ki ozikkiriza tukole kino kintu kinene tobola Kafeero bamuziikudde emisana bafu babaziikula kiro enseera baleme kugamba nti baakola obukumpanya ne bajjayo si magumba ge byakiyaayi ng'ensi ekola ki na bulungi ng'enseera mwebaza Mukama amuwe Museveni amwongere promotion ezi zonna Mukama amuwe omukisa omukulu Balamu
nze musabye Katonda yeebale. Okay, basibo ne bannyabo tuyinza okutasuka kaawo, mwebale nnyo, mwebale ddala ebipya tujja bibatuusaako, naye nga kye mbagamba mwebale kutulaba. Neeyanza mukama wange okumpa obudde. Njokugonya nange. Mwebale kumpa budde. Amina. Ndowooza nga koze bulungi. Okoze obulungi obutagambye. Kawanikeyo ku mikutu. Kabagenda kkala. Kuba gwe nkwesiga nnyo. Bagenda kkala. Interview yo ensi egenda giteeka ku bunkeero. Egenda giraba. Amina.